ntandika okuwulira olubuto nga lunnuma ngendako mu kalwaliro akaali okumpi nga sinnagenda mu ddwaliro saayina kizibu ku bigere wadde ku ngalo nantwala mu ddwaliro eryali eddene saamanya kati awo saamanya byaddirira kuddamu okutegeera nga ndi mu ICU nga ndi bwe nti nange simanyi ki kye nnaba. On serious note baganda bange abawala bu video buno nali nalekerawo okubukola obubasomesa engeri gye musobola okweyamba mu mayumba ago nga nkimanyi musobola okukozesa ku bukadde bwe nakola nga ne muyiga kati njagala nyambe paati eno gishe yalingira nnyo muno kuba muri mayumba ga mawalabu nga tumayina bwe bakozesa ku Rolex kyabulabe nnyo kubanga buli lw'omukozesa mu nkozesa embi akosa bulamu bwo ku Rolex kimanye bulungi nti kemika eno ya bulabe eri obulamu bwo era olina okugikozesa mu ngeri ng'okakasizza nti tekkosa mubiri kubanga ku Rolex buli lw'omukozesa nga olagajjalidde obulamu bwo atuuse mu mawuggwego akoona direct mubiri togenda kuwangala myaka 5 nkubuulira buli lwossa ku Rolex oyo n'omusika n'ayingira munda ayonoona ebibumba byo ayonoona ebitundu byo eby'omunda kubanga kemiko y'amaanyi nnyo. Abantu bava mu ggwanga erya Uganda okusobola okugenda amawanga g'Abawarabu okwenogera ku ssente naye ate abamu bawunziika munnaye nga tebitambudde bulungi. Kati waliwo omukyala nga ye Silivia Namuli ku kibinja kino eno ekyasobola okubeera nga kikomezebwa wano mu ggwanga erya Uganda bano abaanunulwa okuva e Saudi munnange y'omu ku basobola okubanga bakomawo Katonda mulungi nti yakomawo. Ono yali yagendera mu kampani eya MKR ng'esangibwa ku Mawanda Road e Kawempe. Nonno bino ebyajjira yali yasimbula mu mwaka guno gwennyini nga 17 omwezi ogwokutaano era ono yali yakabeera ng'akolayo emyezi 2 ate obulwadde ne butandika okubeera nga munnange bumulumbagana. Bakama be basobola okubanga bamutwala mu ddwaliro basobole okumwekebejja bamanye ki ekimuluma bagenda mu okukizuula ng'alina obuyija bungi mu nsigo ze. Mu mbeera bw'etyo mu kukizuula nti alina obuyija bungi bano basalawo okubeera nga batandika okubeera nga bamujjanjaba era mu kumujjanjaba yagenda okubeera nga adda engulu munnange ng'alaba engalo ze n'ebigere bitandise okubeera nga byononeka. Kati bamuwa amagezi ne bamugamba okusobola okulaba nga tukujjanjaba osobole okutereera obulungi tugenda kubeera nga tusalako emikono kw'ossa n'amagulu. Ono yasobola okuba nga akubira ab'eŋŋanda ze n'abagamba munnange baŋŋambe kino na kino na kino nkoze ntya. Bano kyabeewuunyisa ne bagamba kijja kati awo kitegeeza yali takyasobola kubeera nga akola wadde okubeerako n'ekirala kyatetenkanya ng'ali ku mawanga. Ono eggezi yali asalidde wadde yali asigalidde okubeera nga akola kwe kubanga adda mu ggwanga erya Uganda newankubadde nti eno omulimu gwe yasookerako okubanga atetenkanya mpolampola ebyo bya restaurant n'ebirala byali tebyamutambula bulungi osalawo genda afune akasente akawerako. Omuntu yagenda nga leo mu kilo 8 yagenda okubeera nga akomezebwawo munnange nga kilo ze zigenderedde ng'awewuse era yagenda nga yeetambuza yasobodde okubeera nga akomerawo mu kagaali k'abalema. Ono yalaze ennyiike ey'ekika ekyawaggulu olw'ensonga nti munnange engalo ze nga bw'ozirabaawo n'ebigere bino byonna byaddugala ate n'engalo ziragira ddala ng'ezigongobala. Kati omuntu okutemako ebigere decision eyo nzibu ekyo kyekituufu n'okuggyako emikono kuba ebigere bye bikutambuza okutwala ku mulimu ate n'emikono gye gikuyambako okukakkalabya emirimu. Kati wobanga byonna babitemyeko oba ogenda kubeera ng'osigaza kyotwogerera yakamalirwako sente ziri mu kadde kamu kitundu ne pulaasi naye saawa zino eno ezimwongerako obujjanjabi ate ziriiwo. Silivia nno annyonnyola n'agamba nti yejjusa ekyamujja wane n'okugenda okubeera ng'akola naye ate era takyalina kyazza olw'ensonga nti yasobola okubeera ng'akomawo ng'akyali mulamu. Kati mu mbeera bweti bantu bangi nnyo abasobola okugenda bakikubaganyako ebirowoozo ki ekiyinza okubeera nga kyaviirako omukyala oyo okubeera nga munnange atwala okutuukako bw'atyo. Abamu bagamba nti abantu bano eno batuuka okubeera nga bakozesa chemicals ez'enjawulo nga bali eyo mu biyumba ne bigenda maaso n'okubeera nga bibyonoona engalo, abalala babisika ate ne bibyonoona amawuggwe. Kati abamu ne bagamba kya makulu nnyo okuba ng'okoza engoye ebintu n'ebirala
okozesa at least ko gloves nyambala gloves nosobola okubanga okola emirimu naye bano bolusi bakama babo tebabafaako bagamba twagala kimu nga mumaze okubeera nga mukola emirimu ate abalala tuyinza okukirowooza nti busobola okubeera nga bulwadde bulala bwetutayinza kubeera nga tukonfaminga mu kiseera kino eno naye wetwali nga twogerako n'omukulu omu ayina ensonga zesobola okubeera nga nnyonnyola kubiyinza okuba nga biviirako ensonga efaananako bweti nga bwowulira nze Segawa Morishit okitegeera mbabuulira ku Rolex bwe baba mukuwadde omukozesa ku kintu kyonna musinga mukozesa nnyo matooyi sooka omuyiwe mu ttooyi osooka oggale nawo oba ogulewo oveewo gwe ng'omuntu kemika eno esooka eyite eggwemu amaanyi sitiimu ono asooka aveewo ne bw'ona ayiwamu ku Rolex bwoti mu ttooyi ate nga n'ennyindo zo ziri wansi n'omusika n'ayingira agenda kukosa amawuggwego nkugambye togenda wangala myaka etaano masiki gyambale bw'oba ogirina mulimu abatazirina ku Rolex sabika engalo bw'oba ogenda kumukwatamu okiwulira bulungi ekyokubiri sabika engalo zaleme kukoonako mulimu abeekoonyako ku Rolex ono kagenderere tugenda kunenya abawalabu ng'engalo zo zonna zibutuse naye maama gwatamanyi kwegendereza ku Rolex wavaawa waliwo kemiko ndala gye bayinza kukozesa zikemiko nyingi naye bakama bawe bazigula kemiko nyingi mulimu zidekisa bikibi kemiko bingi ebyo ebyokya toye naye bwe baba babireese bimanye kuba babiwandiika nako weesabika omukka gwa Rolex ne buba weesabise guyita mu masiki ekyamakulu gwe kuyiwawo ku Rolex okusooka kwetooloola muko bw'oba onaakozesa ku Rolex muwe dakika 15 ng'omuyiyemu weetoololemu okola ebirala odde nga kkakkanye eyo kemika erina gweyinza okutta abaginywedde bonna bafudde ate omuntu asoginywa lwaki babakakozinywa abantu baffe baasala lwera tebamukaka kuginywa ate oli olw'obusungu asalawo neyejjawo kwejjawo mbadde manyi nti nga tategedde kikyanywa mwana ali wano mu ddwaliro nali naye wano e Uganda yadda naye yaginywa teyafa tannafa mulamu naye byenda byonna ya Rolex yabyokya birwa giyambako birwa gikwasagala twayimirira naye n'okulaba nti tumonitalinga oba kampani yamutwala ebweru ekavalinga bill gizo embeera gye yalimu yamuwaliriza okunywa ku Rolex embeera gye yalimu yamuwaliriza okunywa ku Rolex